Jennifer ye CEO bamuturaki kakati ne kubeerako Paulo simanyi tulasa Isenga oyo chief finance officer afuna milioni 7 mwezo kuliko Efraimu Kalyebala bagenda afuna milioni 8 director maintenance kuliko Have Karama ye head of ground operations. Tuyina abaana abayigirize wano bayitirivu nete bafuna milimo. Tata wono omwana ye yali avujirira mwami Museveni mu nsiko era kwe kumuwa omulimu kyovolaba omwana n'empapula takola ki tazirina. Kakati otwagenze ku marketing officer mu Uganda Airlines obukugu bwayina bwa senior 6. Ennyonyi era bagamba nti ba minister ba government bajeyambisa nnyo mu kulinnyo genda nga tebasasudde na kusasula. Kumbe bagifuula yaabwe. Ebyaddala akawala njagala katwala Kenya njagala genda jindi tibana abantu bo wano batekawo ekikampuni ne babiteeka bamalo biteekawo ne batekamu abantu baabo. Abantu abo omanya ababbi bali ku side bbiri wali ku babbi abakozi waliwo n'ababateekawo babbirako. Wobeera wano kijja kulaga nti ofuna kinana nayo ina kubanga otwala ago. Gwe minister wa finance ne bagamba weewole sente naawe n'ogenda ne weewola naye nga tomanyi bazitwala. Parliament bali basenyonyi bakola omulimu gwabwe ne bagumala. Naye ani ateeka mu nkola okuvunaana bano. Kati fo banna Uganda oba fo omuntu wewansi fo tusasula buli kimu government kyekola. Kyerya. Kitegeera. Buli government kyerya. Fe omukulu atula waggula eri awasembayo ne cabinet yenge yajje nayo. Kakati fe tumamirira. Njala mukkirize ni abasajja bano batulimba bulimbi ne buli atudde mu kifo kyalimu teyasoma. Ne Daniel nendo yanoba. Daniel anoba. Mukyala wa Weasle emabega kaawo abadde akolera ku nomadies mu bbala. Olwembeera Weasle gyalimu ng'omukyala agenda ku nomadies akole ki? Afune sente. Buli wabadde amukuba anobera wa kamiliyoni. Ate nga Weasle mukumukuba amulangira nti ova wa kamiliyoni kwatamu. Waka miteri mpozi mukazi. Atani. Kamiliyoni ye muoya woya. Ontake. Jose Mayanja ye muoya woya. Awoya woya atwale eno muki? Awoyeza. Musuka. Balamusiza mwena baganda baffe wonna wangala okubeera ng'otulaba nze Sakozi Farouk wano we tuli program bagiyita program mukati tuba tutudde nga tutematema ensonga byonna by'otaategedde tugenda bikuleetera kitalo nnyo ekya muganda waffe mu nkuba kyeyo yafiiridde kwana emmono kitalo nnyo tubasasiddeko nnyo abafamire y'omugenzi kitalo ddala ebintu bingi bye tugenda okubanga tutematema tutandikirewo ekintu kibeere nga kitandika. Nkutamusiza Seba. Ngoli mukulya. Nalimba didinga Syria. Nze mbamusanyufu mputanga nambemu. Nambemu yazze. Yazze. Yavudde mu exile eri yewamba. Nakola ki? Nakola ki? Witonde. Hajo okunda nze sigana niye kuki. Biwayogera ku nakuvumye nagamba mbuki. Ekirungi lubale omulamu tasamirirwa. Balamusizaako nnyo abalayive emboozi mukati. Mwe bali kubanga mutulaba biddeko boss wange sula moto koja kitonsaji yadda kunoonya yaine yali ebyettaka yabimaliriza njawo tumirako boss wange aji ali au end tubiyeko n'omukulu bamuyita Robert Denmark. All right. Ebirabo byange nabifunye nkukwati mtata sikuyinako obuzibu bwo kikozi ebirabo nabifunye Sakozi kino si kya bulijjo njala kusooka kuyisaawo kalango business kakati ojja kunsonyiwa oba njagala kutuusa obubaka eri abantu baffe nze nno tuli mu real estates Byongedde property agents ewazeeyo agendi sivanga emyaka 10 nga tuweereza banna Uganda era njagala kuyisaawo kalango kano nti buli muntu eyatugulako ettaka ebyapa mujje mu binone ng'omwaka tegunnaggwako David Byongedde property agents tusangibwa ku Dome Ebusega ekyemmanga era waliwo offices zaffe Byongedde ono muyimbi era
nze sebo kitunzi wa company emyaka 10 siwakana abali bakugoba ate wali angoba sagala omanyi oyine embozi gyagala okutabula kakati linda kumpulirizaako ate bagoba omukuba nanyini nsonga kakati njagala kutegeeza wuliriza sebo bw'obadde oyogera ku ssula nkugambyeko mujje muno n'ebyapa byammwe n'abantu ababadde bankubira nga baagala okumanya bye tukola n'ensonga njagala bawa akanamba kange bankubireko abantu babafeze ennamba eri 070 3 emirundi 4 538 mujje tubalage ebintu bye tukola ebirungi mbalamusiza nnyo abalaba emboozi mu kati era mbaagala nnyo nenjalo bategeeza nti bannange ku pano omayifu twakola bandi twalinanga muli bansamba trumpet kati mumanyeni na wano ku pano tulinawo bansamba trumpet nga balina kusanyusa busanyusa n'okwogera olumu kati oluvanyuma abateesa ne bajja naye ekyenjagala bategeeza bansamba trumpet tubalina wano ebintu ebyaguddewo nabagamba luli nganze musajja mukulu tujja mumala kubyetegereza tulabe eddala omukulu yakubiddwa naye omukulu wentunudde alabikanga ataakubwa so bansamba trumpet bayinza oba baatuwa batusanyusa bantu baffe temunyiiga nnyo ani nsamba trumpet ebigambo bya nsamba trumpet oba mubitwale so yembere bantu bange nenga ntumira nnyo abalaba emboozi mu kati njagala okubategeeza nti buli ayagala nga olina ekizimbe ng'oyagala generator olina kampani oyagala generator tuyina generator zonna zowulira ng'oyagala generator oba olina ssomero oba olunda nkoko ng'oyagala amasannyalaze gavaako generator ojja kutuukira mwami mawa akutuuse ew'omwami gwe bayita James awayalinga generator oba olina mulongooti gwa simu kampani zino ez'emirongooti zonna generator tuzirina bannange ntumiddeko abantu mwenna abalaba emboozi mu kati n'abaana abannakuwalirako ku kyantuukako mbatumiddeko nyolemu abasajja naye nga kyakutuukako nali ndi ebbunga eyo nga nyina wenva waliwo bosi wange bamuyita Bruno Francis Bazibu kati we nali nvaawo nga nyambukirizako kkubo nensanga abaniga abo abalowooza nti oba nyina ssente kubanga era wonda basente mba nazo bakimanyi mba nazo okitegeera ne banneesimbamu naye lwakuba nti nange seesimbikamu nalwanako era ssebo abaagala ekiwundu wano nyinawo n'ekiwundu wano ku mukono okiwulira kati nenwanako bye nalwana ne wabeerawo abasecurity abanyambako n'abantu ne bakuŋŋaana tebasobola kunjijjako kintu kyonna naye nensimattuka era wankubira ne kugamba nti siteredde bulungi kuba ne mu face guno omumwa gwali guzimbye na wano nga bazimbye wano naye ga siteredde bulungi sijja kukola pulogulaamu naye kyanakuwaza nnyo okubanga banywanyi bange banzirako ne banjolonga mu njolonga eyo ngani waliwo yagaa nti nambemu bakifeesi tebasobola kumukuba ne bamubuuza lwaki nti kuba yabakulira mbugwakulira bakifeesi yali asaagamu naye oba yali nsamba trumpet kakati yali asanyusa ntuusa anti labayo nyina nze omwana wange gwe yakubira nako nga simulagidde naye naanonye simu ya Faluuko naamukubireko yalaba neyewunya nnyo naga dadi ate nga ndabona omusajja akujolonga ne mugamba musajja ki naga ku pulogulaamu yammwe ate sikulako kwerwanako ne mugaye wo abe Texas abantu be California Scovia Amoko nakuba mango simu naga gundi ofa ne muganda ndi mulamu na kitufu wagomba kifeesi ekitufu nagomba kifeesi naye ate olaba ebintu byonna ebyayogerwa ku pano kwali kusaaga muwadde okusaaga kwayita kuyina okukola ki okoma kubanga abantu fe tulina abantu abavunaanyizibwa era tutwalanga ekyokulabirako yetonde akikole kyagenda okusooka okukola taddamukkiriza mwana kulaba bintu bino omwana amugye ku bintu kyagenda wetonde anti mpuliriza tugenda sebo kuteekako mpuliriza mwami namba emu nabagala sola kugamba bakifeesi ne bamukuba era ne munyini yage tebali bakifeesi yagamba bundiga bumeka era tibwamukubabula yabatolinga nabwo nga wali muganda wange mwetondera okuba nti ku lunaku olwo namuyisa bubi naye kino liteekeddwa okukola kubanga naye akuba banne wano naye nga nsonyiwe namusonyiye edda kakati kati kwagamba Faluuko ndi musanyufu abantu bambi bakwatibwako ku mbeera olumu gye nayitamu era olaba mu komenti awo abantu bangi baali bakwatibwako
kale ekyo nze njizo kibebaliza bagizi baffe bonna nga saawuddemu mbatumiddemu enna gye muli era tubaagala nnyo. Tumira kuona leboli weka muli wawa Nakato Honorable Nakato yansanze awo ku Grand Imperial ngokolaje nandya kamere kuliko ka restaurant waggulu awo se mwabera bbali omusajja talina buzibu omuntu yansanze ku Grand Imperial ng'alya kamere Honorable Nakato n'agamba waayi gwe nnambeemu nti naga program tugiraba nemugana ensonga zino lwaki zetwogerako temuziteesako mu parliament nangamba munnange olaba nti olumu yali badde eteesebwako ng'eyitawo naye mu parliament kibaamu ani akiinamu omukono kikutte kwani tegeza Honorable babeerako nga bagiraba tutandike ndowooza tutandikire ku Uganda Air ebintu bya Uganda Air Faruk ebintu bya Uganda Air nga bingi birimu obutasoma birimu okwewa emisaala birimu simanyi ebiwandiko byajja simanyi bampa appointment tusooke mu Uganda Air tutegere ekituufu ekigenda mu airline eno ekola amagoba tekola bweba tekola emisaala givaawa ye lwaki fayiro zino abazitinkula nabo tebaziggusa tutandike ebintu bino nga tebinnajja mu parliament bwe twabirabye mu mawulire Uganda Air ebadde jja n'ebizibu bingi sakozi kubanga nemabega twagyogerako ko ng'era eyina emivuyo era ng'eyina emivuyo emabegako Minister of Transport General Katumba Amala bwabaayo emizuubagano mingi eyo nava ne bagamba bakoze reshuffle bagobya abakozi ababaddeko abakadde era ne bagamba nti bawandisiza abakozi abapya abanaasobola okukola emirimu gya Airlines ku level ey'ensi yonna bakolere Uganda amagoba oluvannyuma lw'emyaka egyali gimaze nga Uganda Airlines teriiwo bwe baali banoonya abakozi abapya era ffe ku guno omulundi we twategedde nti ebigendero by'okukyusa abakozi abakadde tekyali being incompetent oba obutasobola kukola mirimo kubanga Airlines erabika yali teri financed otegedde era emirimu kyegyava giringa tegitambula abakulu bano kola reshuffle bagoba abakozi nga baagala kujja abakozi abakadde baleete abaabwe bano bayita nti gamba n'ogu kyekyalo kigendererwa nkubuulira nti kusinzira ku biriwo bagoba abakazi abakadde omwali bassebanobe bansubuga baani sakozi nze nno saagala nnyo kwogera ku musaala nti guyitiridde kubanga bw'okolako research wa Airlines endala mu nsi yonna sakozi okusomesa omwana wo n'atuuka nga ye pilot avuga ennyonyi si kintu kya muzannyo era ezo ssente z'ola zibagaba pilots zibajyamu ontegedde ebigambo byange zibajyamu kubanga ziri Airlines endala abakozi bafuna ne ssente zisingaawo bw'okola ku research amala bino si tetwagala kwogera from biasness naye bano bakola amagoba agabasasuza ssente ezo awo muna Uganda wali concerned ontegedde kyenkugamba ekyokubiri abantu be baawa emirimu batuufu okubanga bakola emirimu egyo mu Uganda Airlines omuntu omu wagambira nti nedda ontegedde nga faamu tugambira nti nedda baana bagundi kubanga baana bagundi bamanyi gundi babaleeta bakola emirimu nga bwola Uganda bwezzeeba sakozi tuzze tucomplaininga nti institutions zonna zirimu abantu abatalina kukola mirimu egyo wabula lwakuba nti bamanyi gundi otegedde balina olunyiriri bavaamu nti mwana wa gundi eyalwana ne Museveni nti mwana wa gundi Museveni yamumanyako wano kakati bwe tujja mu mbeera eno omukulu ne batuuka n'okugamba kale munnaffe sente mwegabira nnyingi nga kampani tekola magoba naye mukulu oyina empapula ezikukkiriza okubanga okola wano anti nakyala n'agamba nze emyaka bwegiti ne bwegiti sinonangayo na empapula zange kuiki ku university awo ne tutyamu ne tugamba ekitegeeza abakulu bano Makerere bwe bagyokya wali bategeka ebipapula waliwo agenda nti abantu abamu bajja kutuuka tubabuuza empapula nga tebaziina batujuliza nti wali wayokyebwa sakoza ako wakalowoozezaako Makerere yajja naye njagala ojjukire nti Makerere bwe yajjiira abantu bangi twali tubakubyemu emisumaali nga tubagamba tebalina mpapula gikola mu government institutions ezo era ono omukyala alina ekyokwewozaako njagala kukubuulira
ajja bagamba nti empapula zajja mu scenario yaliwo nga Makerere jja paka olunaku lwete tufunanga report evaayo ekyayo kya Makerere University naye ng'empapula z'abantu bagamba zakola ki zijirayo abantu bano sakozi bano betugamba nti abatalina mpapula abali mu government institutions ezo batuuka Makerere ne bekubisa bifaananyi nayingirako mu lecture room neyekubisa ebifaananyi era bagamba nti tuweeko obujulizi nti waliko Makerere ng'ebifaananyi babijjayo naye nga tatulako na mu lecture room wadde semistemu kanzije Farouk komawo David ebintu obiraba mbwe misaala omukyala yewa 87 amudirira ne yewe 8 omulala ali mu 78 omulala ali mu 5 ku 6 omulala 14 ate teyasoma ono yewa gine emisaala vulugu mungi gwe kikyolaba okuba omusaala omungi kibiki kati ebintu bino byonna we byatandikidde kaye wisdom gibyatandikidde kuki ebyennyonyi simanyi omusaala simanyi biki manyi Faruku nze ku kisaawa awo ntera kuma ku nnyonyi zino ez'okulida enfu ziri entuufu sizirinyangamu gwe badde ogirinnya naye naade tunulira akatambi ka kaye wisdom we yakakoledde n'ebigambo yadde ayogera nafunye okusomozebwa kw'amaanyi nesiga kituufu kigenda maaso mu Uganda omanyi Uganda buli kimu kisoboka okujjako omukazi okufuuka omusajja kaye office gye yabaddemu nga wakolera akatambi ako vidiyo eyo sobola lwasa okukiza okukwata essimu yogere bwe yadde ayogera ekyo nadde ndi confuse ojja kuntangazaamu nga gwe yali nnyo ennyonyi ebigambo kaye bye yakozesezza ng'ali mu office n'agamba ogamba ono temumulaba wamu ono si avunaanyizibwa simanyi ku passport zaffe nafunye okulowoozaamu nti obakaye waliwo eyamutumye ekyokubiri kale Uganda entuganye ffe bukimu twasigalira emabega naye ennyonyi webanga esimbula ssaawa 3 nga zibaga nti ssaawa 3 esobola okusimbula ssaawa 2 nga gwe abadde azirinya sikiwuliranga nako gwe gwasoose kyokka mwami kaye yagambye nti baamugambye ennyonyi esimbula essaawa mmeka 4 bwe kiri chat ya Uganda etambula yatuusewo ye ku ssaawa mmeka eyo bagita UR444 yatuusewo ku ssaawa 3 ng'ennyonyi yagenze dda kitegeera bulungi kaakati bifo butukawo ebintu bya Uganda yatuusewo ku ssaawa 3 ebintu bya Uganda bivaawa byatandikidde ku wisdom kaye okujjawo ng'abalala nga eza nze nabirabya obubi oba nga nange babirabya obubi naye entandikwa yennyini nnyini nzali okukola ebintu ebyo byatandikira ku wisdom kaye ng'akoze Facebook live inkera nitukambira ku TV nayogera nga parliament nebayita kyokka kaye olwamazeeyo omulimu gwe n'afuluma naddawa siwali amayinji ali oba ali Germany nga yadde ateeka kaye mwali yakomyewo kakati bintu bisobola okugwawo just by coincidence naye bisobola okugwawo naye kaye we yadde akolya ka video ko mbadde mbuuzanga gwe atambula kikkiriza mu office ezo yadde agenda yeetalaatalamu ng'ogenda okutta essimu ng'ogenda oyogera sigenda kwawukana kwena muganda wange ono ambyengula Faruku Uganda we yatuuka kiki kyali kugamba no luli nti njagala mukama wabaye nkwaddeko nze mutano wange sooke mujje mu Uganda mujje mu mutwale wano okujjako Faruku nga ntaanya nnyo ne mune wano Faruku abaana we bali abayivu abaana we bali wana abayivu nawe mwennyini oyinza okuba nga oli muyivu ne nambe mwoyo muyivu ono omusajja akola ebyangwe muyivu niyo basanga batayaya butayaye naye singa mukama amukyusa mu linnya namusakutu yaguma nawe era wekanga omulimu agufunye kati Faruku wolaba ssente zaadde bagamba abo zibafuna nadde nyina kasista kankenjogera nakanga kali kakusoma nga kagenda kukola ku kisaawa awo naye batugaa semistemu eri mu miliyoni 3 katwagenda okubibalabalamu omwaka nga tukosa miliyoni nga 10 n'ezi kale ssente obola bazinza okubanga ziri fair naye ssente zibanga omuntu azifuna ono omusala gwa receivinga gujja mu ekyo kyakola oba kitegeera nti Faruku oba ofuna emitwalo 10 oli wasa okuzifuna emitwalo 10 ndoziyandi badde point eyo kati Faruku obuzibu obuliwo bwonna namujingo manyi waba aluma ekikajjo kaakati okujjawo ekikajjo ekyo oteekerwa kitema kyonna kigende omulundi gumu biri bintu tubyogerako kituufu ebireba na Uganda babiraba ne twakyayikyakukola tuba kyayikyakukola office zonna zifu nakulabye ng'oli ku ntana affair
ng'obakunyakunya ebibuuzo. Ninadde ngenda ndaba abantu beweetooleramu era amannya. Wano Uganda okuddamu okuteera Faruku nkigamba. Naye tunaayogera tutya, naye tunaakola tutya, ng'omukulembeze ali mu ntebe tanaakuva ku ntebe. Bakigenda kukyukakyuka. Kangende wa mawa. Gwe kikyolaba mu Uganda Airlines eno? Abantu tubatemeretemere ennyonyi eno. Twali tugyetaaga, twali tutusokola bizinesi ya airline, Uganda yali tennaba kutuuka. Okusookera ddala njagala okwebaza omwami bayita Joel Ssennyonyi akulira akakiiko akabuuliriza. Kubanga yatuleetedde omukyala Jennifer Bamutulaki akulira ennyonyi ya Uganda Airlines. Najjayo bwino yenna kubanga baasoose n'ayogera emisaala gye gyafuna ne tukwata ku mutwe. Yayogedde omusaala gwe $1,887,000 ne tukwata ku mutwe. N'ayogera omulala ogwamuddirira naye ali mu 7 mu something mu 8 ne twewuniikirira. Enkeera n'akomawo ne tudda ku biwandiiko. Yamugamba leeta diguli yo tulage wasoma biki nga batandise omubuusabuusa. Bwe yalese ebiwandiiko bwe yazze n'agamba ebiwandiiko sikola ki sibirina byabula. N'agamba ne poliisi nagitegeezaako. Bwe yamaze Jennifer Bamutulaki n'erinnya ndowooza oli Bamutulaki olwamaze ne bamugamba kale tulage eya S4. Tutandikire ku ya S4. Eya S4 nayo nga takola ki talinaawo nga tagirina. Nate mwami Joel diguli agamba yasoma ki? Joel diguli agamba yasoma mbeera z'abantu. Ali muswaswa ye agamba yali awo babye n'ebyokusiikasiika ebyo. Kati ye diguli gye yasoma. Akati bwe yamaze ne siniya fone emubula. Twagamba wana abantu tugamba bannange okusoma kikulu. Kubanga omuntu bw'abanga yasoma ddala muyivu nabe nakigamba wano. Ayina ekintu tasobola nakwewa musaala gwa ssente ezo ng'ate kampani tekola ki? Tekola magoba. Teyingiza kubanga abamanyi ti ate bwe tuneewa omusaala nga kampani teyingiza tugenda kugwa. Kubanga era bagambye omwaka ogujja eyinza kampani okubanga tekola ki? Ng'eggaddewo nga teriiwo. Naye ng'ekyo kiva ku bantu. Era twali wano ku pano ne bagaba bannange okusoma kikulu nnyo. Kati wano batulimbye abantu olina olowooza nti abantu bonna be tubadde nabo era kyatuyambye nnyo. Ebifo abantu abayimiridde mu bifo ebyo walayi ya Mungu tebalinaako kibamanyi kubanga omutoyinza kubanga wasoma ddala business ogimanyi bulungi bwetambula n'okerenja n'ogamba nti ate omusaala gusigale nga gwa $8,000,000 nga gwe wennyini omanyi essente temukola ki? Temuziyingiza. Era Joel bwankoze bubi kwawadde omusaba kati bwe yandibagambye nti eya S4 sigirina wandugambye mpaku ya P7. Wandugambye ya P7 nayo yandibadde tagirina. Kubanga tosobola kugamba nti empapula zonna obuyigirize bwonna tolinaako kintu n'ekimu kyokola ki? Kyolina. Ne bamukwasa poliisi yaki? Ya Parliament. Naye kyankoze bubi. Ti poliisi ya Parliament ate gye bamukwasizza already ya government. Kwegano olabanga akakiiko nako kamala obuuliriza ate bwe kamala obuuliriza ebintu ne bikola ki? Ne byonooneka. Naye nga Uganda weeri abantu bayimirira mu bifo byatalina kubeeramu. Okay, nambemu. Bamutulaki y'omumanyi? Omuwala ono oba mukazi akulira airline Uganda mutegeera bulungi. Okuwako obwino omutono ku mukyalo oyo. Kitaawe bamuyitanga George Bamutulaki. Yattibwa ku kiseminti wano. Yali MP wa Kabalole. Bamutta 1982 mu February. Omwami oyo nga bamutta bamuvunaana okuvujjirira 7. Nanyi ni mulimu? Taata. Tokoddemu awo. George Bamutulaki. Taata wa Papa Mutulaki. Taata wa Jennifer Bamutulaki. Eyegabira omusaala omungi. Yali MP wa Kabalole. Bamutta mu February 1982 ku kiseminti awo.
mu mwaka ogwo bamutta bamuvunaana amagye g'obote ge gamutta ssebo oba gavumenti y'obote bamuvunaana okuvujjirira abayeekera essente ebiseera bye abayeekera be boogerako ye yali NRA eyamwami Museveni kwe kuttibwa kwani omuwala oyo azaabeera mu bifo ebyenjawulo naye nga obuyigizi bwe tebutuukana nabyo naye ng'agendawo gundi alagidde mpaka we bwamwapoyitinze okukola ku kisaawe mu Uganda Airlines ng'era twateekayo seba abantu bateekayo applications zisukka 10 ago okusinzira ku kye baali baagala n'obuyigirize bwe baagala n'obukugu oyo omukyala abawaka nga yeegoyera kalooke essimu neevuga nawe ng'agenda okole Uganda Airlines ogikulire era pulezidenti yagamba yalagira mulagire appointed by President Yoweri Kaguta Museveni yalagira mulagire genda okolaawo yoyo gwe twogerako bamutulaki Faluku ngenda kutematemera Uganda Airlines eno gitegeere bulungi twapangisa omusajja yali mu Zambia bamuyitanga Conwell Muleya ye yasooka okujjanga CEO okukolaawo nga mukugu ku kyakola bwe yamala okikola ebbanga lye yamalawo bano ne bakoppako ne bamugjawo bwe bamugjawo mu nnaku z'omwezi nga 10 omwezi gwali gwako na 221 Museveni ne banne ne bateekawo bamutuulaki ng'afuna obukadde bwa Uganda 87 okuva olwo nga tekunabaako za allowances n'ebirala kakati oyo afuna obukadde 87 nga teyawayo application ne mu muzina 40 zenjogeddeko abawaayo abadde talinaako wadde baagulanga abantu batwala application 40 ameka ye teyalinaako wadde etya wabula era teyateekayo ye teyasaba bali baagala bisanyizo ki baamulagira bulagizi ekimu ku bye nali mpuliddeko baali baagala diguli zaali 2 ekitone nnyo yayinako mmeka nga balina experience ayineemu nga neemu ey'okubuusabuusa oba weeri oba teriiwo naye ayineemu ey'okubuusabuusa basaba 2 ne bagamba nti bayina okubeera omuntu oyo ng'alina experience ya myaka 10 mu bukugu obwo yagamba yakolako mu East African biki kitunzi wa Uganda Air bingi abo yogedde kakati nangenda nentunuulira mu kakiiko kano kaliko ki akakulirwa abantu bano akakiiko konna nga bwe katambula nanoonyezaamu nsuubuga oba mukiibi yambuzeemu mukiibi babisobole nembuuza kubanga Jennifer ye CEO bamutuuraki kakati kuliko gwe bayita Jennifer Musiime ye head of sales and marketing kakati ne kubeerako Paulo tulasa Isenga oyo chief finance officer afuna milioni 7 mwezo kuliko Efraimu Kalyebala bagenda afuna milioni 8 director maintenance okiwulira kuliko Doni Mubiri ye manager IT oyo gwowulira kuliko Have Karama ye head of ground operations ne kubaako Mwesige Faizo ye human resource manager oyo gola milioni ali mwana musatu yali kulutinga kuliko Freddy Chancha ye manager Kago Chancha kuliko Michael Kalisa ye quality manager ali mu milioni 4 mwezo musatu yewana musatu ojulira eyakyusemu kulinya mwabo bonna bensomye basaidi emu eyakyusemu kulinya amuyita Deriko Ouma ojulira ye quality auditor zogoline kanzije kankomewo nambe Sakozi omukulu Muleya bebaali nga babagoba government ngeragidde babagobe oba baterminating contract zaabwe mu 2021 yayimirira n'agamba nga baterminating contract ye abanja government bilioni eziwere 3 otegedde Muleya
Government negamba investinze sente nyingi nnyo mu airlines eno. Naye muleyo okumaya abadde CEO airline eno ebadde ejjudde obuli bw'enguzi era muleyo okumaya nga CEO afiiriza government sente nyingi ne bagaba mukwate bamuteeke mu ki munda. Muleya sente zino bafiiriza government naye ng'omukulu agamba contract bagiterminatinze ayagala bamulirire. Government egamba mukulu tujja kulirira. Tuinvestinze sente nyingi era sente zokuba gobadde kuba CEO abantu njagala bakitegeere. CEO yavunanyizibwa ku mirimo gyonna company gyetambulirako n'amagobo gakola. CEO yabayina upper hand. Kakati ne bagamba bamukwate bamukole ki bamuyingize munda. Kiri kyenkugambye kakati omukulu naye appointinga bano boolabye betulimu katwa kafiirizibwa sente mu w'omusolo empitirivu za emirundi egi. Abantu bebafunye tebali competent. Kiri kyenjogeddeko tebali worth kubanga bakolera Uganda ki basaba degree 2 n'abaleetera degree ne mutu gibuusa kubanga neje yagambye nti eriyo yagamba tafunanga good transcript C. Tuyina abaana abayigirize wano bayitirivu ne tebafuna mirimo. Ontegedde sakozi ate bebawe emirimu bebe determiningira salary. Tebafaayo ba government efuna oba business efuna batekola ki kuba sente zina gye zikola ki sawa zino sente zina gye ziva bali mu kufandinga gundi ene dewe efune amaanyi airlines ziyita mu parliament era egguli erimu lyagambye nti omukulu yakubiddeko omukulu oli atuula wali gwe bayita akulira parliament akasimu nti abakulu badde banyonyogera bambuuza ebikola ki ebigenda mu maaso. So sakozi eggwanga lino lyafa paka bwe tufuna emikono emituufu abantu era nga mama kyabadde ayogerako nti abaana abayigirize tubayina owulira naye tebafuna emirimu gy'ani akumanyi n'ani akumanyi. Nabagambako emabega ne mbaga nti okufa kwolanya kugenda kubeera mu bumbi. Okimanyi nti ennyonyi eyo asituka n'egenda n'emala emyezi 2 n'egenda omusajja omujjanjaba oyo naye nga neweekozesa twasasulawo ebbanga lyonna n'emala eyo essente nezigenda ng'ennyonyi eyo terimu basaabaze bagitambuliramu n'egenda egenze linda mulambo gwani gwolanya. Ebyo byonna byebizibu ebijja oluvannyuma nga ffe tetubifudde kyekina bagamba twali twogera ku president tiwaliwo ebikolebwa naye nga tamanyi the end of the day kijja vaamu ekiki ekizibu. Ennyonyi eyo era bagamba nti baminisita ba gavumenti bagyeyambisa nnyo mu kulinnya okgenda nga tebasasudde na kusasula kumbe bagifuula yaabwe ebyaddala akawala njagala katwala Kenya njagala genda gindi bagyeyambisa ne batwala ne bagirinnya nga tebalina ki nga tebalina busobozi nga tebasasudde. Kati ago gonna ge mabanja gowira agava mu ki okubanga ennyonyi eyo tegenda kukola magoba era egenda kufa eveewo. Nambeemu musiimyeko ekintu kimu kyakoze olwaleero tyajjeyo bwino bulijjo bwe tugamba nti omwana ono baamuwa omulimu oba abantu abamu bayimirira mu bifo kubanga n'osanga omuntu nga yeyita RDC n'ogana eddala ono RDC nga tamanyi na mulimu gwa RDC ng'osanga RDC atali mu kuwandiika babodaboda n'ogamba ddala gw'oli wa RDC. So nambeemu alaze ensonga eri ebadde nkulu nnyo titaata woono omwana ye yali avujjirira mwami Museveni mu nsiko era kwe kumuwa omulimu kyova olaba omwana n'empapula takola ki tazirina. Ne saagala abantu balowooze nti ffe tuba twogera wano tuba gavumenti oba tetugibuulira kituufu. Gavumenti tugibuulira ebintu eggwanga lyaffe tulyagala yensonga lwaki twogera ebiki ebituufu bye tuba tulinako ebyo ebitono. Eggwanga tulyagala twagala eggwanga litambule mu mbeera oluusi ate naffe tufaananeko bagambe nti wange waliwo abasajja b'omukati bayogeranga ensonga okusinga bonoogamba nti nze nali minisita ku mulembe gwa Museveni naye nga muganda wange sirimba nderuka bali abasajja ba Museveni gye basigaza oli agambe nti nze nali minisita wa agriculture naye nga mukulimba nererula. Ffe bajja twogerako ng'abantu era njala okukubiriza abantu nti mutambule nnyo ne gospel live musobole okumanya ebifa mu ggwanga. Nambe Faluku tugende kakiiko kano okumanya abasajja bano bajooze nnyo bana bali mu kakiiko kano airport kenkyaliko. Bw'otunuulira ono omusajja gwe bayita Paulo Tulakyayisenga
ye chief financial officer afuna milioni 7 kati ate olwo gwe bayita manager finance mutowe afuna 5 okaze batayingiza okitegeera kakati mu mwaka oguwedde tukoze loss mu Uganda Airlines ya buwumbi 163 omwaka gumu. Loss gye twakola government twewoze okuteeka mu Uganda Airlines tujjeje mu kitabu kya government tuleka mu Uganda Airlines obuwumbi 160 mwako netuzibawa netuyingiza mmeka nga balaga tukola bukozi loss tetukola bali balya nabadde ntunulya omusala gwa pilot we waffe wano tuyina ba pilot abali wakati wa 5 ku 6 ne ba pilot aba bali wakati wa 5 ku 6 tubayingiza milioni ezibaweebwa era ziri kwa 5 ku 6 Sanyonyi yatunyonyodde nenjagala okubuuza Rwanda pilot asembayo ku maximum payment afuna meka ne bagamba nti esembayo zibanga milioni meka milioni zibanga milioni 16 n'ekitundu pilot we Rwanda asembayo maximum je Rwanda Air maximum Rwanda Air etusinga okitegedde afuna milioni 5 kati awo ne bamuteerako mpozi n'okusula allowance bwezityo okiwulira kakati owawano afuna 5 ku 6 naye nga takola jukira Rwanda Air tusinga okukola ki okola bwona badde ntunuulira ba CEO abali makampuni nga zi Kenya Airways zi Rwanda Airways ngero omusala gwabwe mutono kuguno ogumvujiriwa bano abaki kati bana abantu bo wano bateekawo ekikampuni ne babiteeka bamalo biteekawo ne bateekamu abantu baabo abantu abo omanya ababbi bali ku side bbiri wali kubabbi abakozi waliwo n'ababateekawo babbirako wobeera wano kijja kulaga nti ofuna kinana nayo ina kubanga otwala ago okiriza tulaawo era ojja kusanga abapiloti abali ku payroll ngo batoka no bagaba abakulu abafuna milioni 5 mufaanana mutya bakwewuunyise gwoyinza okuba tolabanga koko oyina pilot gomanyi pilot mukwano gwange akola mu Emirates nzirange nyina gwe mmanyi wewa ali bulungi nesibwe bulungi buli obuga nti afuna ekikoze ekisukkiridde bwe nabadde ntunuulira akakiiko kano kengenzeeko akasenyonyi njagala kaleme kola nga wawuliyako omukyala gwe bagenda wawuliyako nga bamutadde Kazito owa Bank of Uganda naye weewuze yaddawa era Kazito ke bamuteekako kaakomawa akakiiko kano saagala katulowoozesa olwaleero nti we kakola ebintu bino kapiininga be kapiininze ne kafunayo kye kafuna ne kakola ki ne kabuza fayiro ne kasirika kubanga nze ndabye fayiro nyingi ezibadde awo mu kakiiko tubadde ku ddwaliro ya Panet n'amala n'akomawo ne mu mmwanyi kati ku time nti bakyabyogerako omukulu yavayo gamba nti oyo wange nze yamwesabira kennyini ajje ettaka twamaliriza alisinze mu banka tetumanyi oba lyasasulwa oba yalirekayo oba yakola atya naye nga akakiiko ketubanja yazikira tuba twetaaga okugusa ensonga eno tulabe ne palamenti ng'ekwasizza omuntu oyo nga bamutuula ki emukwasa amateeka gamulamule tulabeko ng'asibiddwa ne mukomera njogera ku kakiiko kali akaki baleme kujjawo bifayiro kati nga bamutuula ki fenna ne tubanga tuli incited with that file ate the time comes ate nabeera nga tebalina kye bamukoze wabula ne bakisirisa omulundi gutya mbadde ntunuulira amawulire nga omutwe omukulu kubukedde nti oli afiridde kwane munu naye nga tulina problemu y'ekisaawe tebagakubyeko ate bali mu kwegabanyagabanya bagamba gwe genda mu vision gy'obobbira kakati gwe kola bwoti kakati mwengera bawayo bwenti okitegeera kakati tebakoze eki tebabatuuseeko twagala byeka amawulire agabukedde tebalabe omuntu omukulu egibaddeko tebakuba ku kisaawe ku nsonga enkulu bwetyo naye nga babbe eggwanga balikola ki mbadde njagala olwaleero palamenti ngirabeko n'akakiiko ka Ssenyonyi nga kakoze ekyenjawulo tuli kati kakiiko tuli kakiiko akakiiko mbukatakula zifayiro zino
fayiro nejja ne basabbalaza Abannayuganda ne babalaga nga bwe bababye fayiro eyo neebula seemu si bbiri si ssatu zizze kati tulina assurance ki tieno fayiro Ssennyonyi gyaliko enagguka tutandikirawo akakiiko golaba otya akakiiko okusinza nga nze bwenkalaba aba bwenze ngoberera akakiiko okuva ku bakantuntu baani ti akakiiko kakola omulimu gwako era ne kawukola bulungi nga bwe kalina okugukola ne pulobulemu ebaawo ti akakiiko nako kalina bwe kakoma bwe kamala okubuuliriza nga kajja kakwasa poliisi ya paalamenti nga kagigamba nti ono tumaze okubuuliriza naye ebintu bye byolimu biki birimu ebituli nga kakwasa paalamenti poliisi egende koze statement era ekubuuze akana n'akataano akakiiko awo kakoma kasaka mala okubuuza nga kakwasa ono nejjukira ono ge kakwasa owa poliisi yonna ejjudde ebituli kumbe nga noono owa poliisi gwobba naye kati akakiiko awo kafune obuzibu ne twabanga akatakola singa kalina poliisi ngeri independent nga yo yeemaliridde nga sinayayo oba nga yandibadde n'etya kyetaga bakiteese nako kubanga omala okukwata omubbi ate nojja n'omukwasa gwabba naye kati akakiiko bwe buzibu ekafuna tikanoonyereza bwe kamala okunoonyereza era poliisi ebeerawo ng'erinze negira wati poliisi olutuuka muli munda ng'oli akuba simu nga bagamba ani akuliraawo kubanga akuliraawo akulira poliisi ya paalamenti ate obanga ayogera ne Jennifer ani noono omukyala sipiika ate obanga ayogera ne Museveni ate obanga ayogera n'abantu bonna ate obanga ayogera n'okyola kasono amalo era bino ebyabassennyonyi basajja wattu babikola mu bulumbulwakufu mu kwagala eggwanga litambule babikola mu butuufu naye bwe bamaliriza bigwera mu nsamba trumpet kusanyusa bantu kubanga wamala okubuuza ye n'aweereza poliisi naye nga poliisi gy'aweereza ye ya mwami Museveni gye yateekawo ebeerawo nga kungulu kyambalo kya poliisi naye nga munda omutima gwa yero pakati bwe buzibu bwe tufuna era simanyi gwanga bwe tunalikola okufuna abantu abasobola otunuulira ensonga nga kati olaba kyoleese kikulu nnyo era nsaba bamemba ba paalamenti mu kitunuulire tiwe tumala okunoonyereza ne tukwasa poliisi neki ekiddako kubanga mwe munoonyereza omukazi namulabye talina bitabo talina ki bano be balina eddembe okola ki okumuta gw'olumala mwami wattu Ssennyonyi banywedde caayi awo bakoze buli kimu ekisoboka ne balaga eggwanga ti embeera yandibadde bweti naye bwe bamala ne bawoono agenda aggalire oba agenda aggyeko statement bw'amala okutwala tewali mulala alondoola kumanya akakiiko kakola ki wagye byaggwera kakati awo wennyini ebiseera ebisinga okunoonyereza okumu kuba kwa IGG era bwe bawa ensonga ezo bakwasa IGG obuvunaanyizibwa alondoole buli kimu ekigenda mu maaso waliwo ekyali kivuddeyo bannayuganda ekyali kibawadde ku ssanyu njagala kukaatiriza ku nsonga eyo kubanga buli kintu kirina process wa bwe kidda bwe kiva wali ne kidda wano kakati obuzibu bwe tuyina leka nkubulireko emigubagano gyonna gy'olaba mu ggwanga abakulira bino ebintu baba gimanyi n'engeri gye gitambulamu waliwo bayita bannantakwatwako leka nkuwa scenario twayina omwami bamuyita Kazinda bamusalye n'omusango bamusalye emyaka oba giri emeka leka nkuwa example bano abasajja bakola ekintu yeri akola accountant mu prime minister's office bano abasajja balina ekintu kye bakola bakukwata ne bakusaddaaka bafuna bakwata gwe ne bakusaddaaka otegedde kati Kazinda nsobola okukubulya sente zebamusibira ziri mu miliyoni 3 olya sakozi zaali za project okuzza eddembe oba peace mu northern Uganda miliyoni 3 byokka bwe biti ne sakozi abasajja babbe billions and billions of money ontegera senado gye nkugamba nga tebakwatwako ne Kazinda bamusiba emyaka n'emyaka la miliyoni 3 ne obukola ki just 300 million sakozi kakati mu mbeera eno nti parliament bali ba Ssennyonyi bakola omulimu gwabwe ne bagumala naye ani ateeka mu nkola okuvunaana bano kyekiddayo waggulu mwami Museveni ya appointing abana abakola ki
abakwasisa ki amateeka bino betula ku kintu eki mujinga era yesse ennyonyi bamaze dde okunoonyereza era ekyabo kyakoze eki omukulembeze ali mu buyinza nga tavuddeewo kwekigenda kukolebwa byotwala budde kindabage mu ntandikwa era tudda ku kiri Faruku obuzibu bwonna buli ku musajja ali Nakasero obuzibu bwonna era kyovula nti ebiseera ebisinga akakiiko kanoonyereza abantu baga abaali asiringa tebena kibali basajja tebaali nga bakola omulimu gwabwe fayiro ziwa ku mmeeza ng'omukulu n'agala okusayiningako temugeza ne mubikwatako kati Faruku omusajja wagamba nti nze bankubira simu ng'andika ne banga agenda okola oba oyagala ki ekirala saga Uganda bakimanyi nti Kamalabi yonna yali waggulu tuba tukyali awo ekisembayo Uganda nga tukyafuna emirimu naye nga togifunye lwa bukugu ontegera kyenkugamba waliwo emirimu egyetaagisa obukugu naye n'otafuna mulimu ogwo lwa bukugu kitunzi w'ennyonyi wa senior 6 kitunzi wa senior 6 kitunzi CEO diguli yabulankanye ku lw'amanya agakyukakyuka ne tumugamba kaakati tuweeko eya CEO tuweeko ku baluwa yesifu tutandikirawo okunoonya n'agamba ate yabula dda tamanyira kumanya oba ikola ki kaakati bwe twagenze ku marketing officer mu Uganda Airlines obukugu bw'ayina bwa senior 6 obukugu bwa kitunzi w'ennyonyi y'eggwanga senior 6 kitegeeza naye waliwo yamugamba nti genda okole ki okolaawo nti mu Uganda nga tukyayina abantu abagamba nti genda okolaawo kati gwedda wali naye ngo ekimuteekawo si lwakuba nti alina obukugu bwawo okujja okuliya vision si lwakuba nti oli mukugu mu mawulire oba naki wabula nga bakwapoitinze jangu awo mu vision kulire kiwedde tukyafuna nnyo abantu b'ekibogwe n'okukola emirimu gigaddi bengalye era ng'ekikuleetawo mu new vision yawo kwe kuddira omutwe omukulu ogwandibadde gwata ku ggwanga nga gwogamba ogwo temugufulumya ng'olwaleero olwo gwayogeddeko nti kubukedde kwandibaddeko ensonga enkulu eri eggwanga naye oli gwe baateeka wali byafulumya ekyo kye kyamuteerawo fulumyako mukazi yeyambudde mawulire ne gakuba ne tugula kubanga aliyo baamuteekayo lwekyo kati yembeera eggwanga lino mwe litambulira tuba tukyali awo ne bagamba nti eggwanga lyewolwa obuwumbi emitwalo 364 naye mu ggwanika ly'eggwanga waliyo omutwalo gumu mu 7 mu miliyoni 4 ziri aido zimaze emyaka 10 tezirina kyezikola ate tubadde tuzaayo amagoba kati kyekyawo oli ensonga eggwanga lyewolwa obuwumbi emitwalo 360 mu ebyo ne dirina omutwalo gumu mu 7 mu miliyoni 4 guli aido gumaze emyaka 10 naye tuzaayo amagoba eri gye twewola ssente naye ssente zino tezikola kiddayo ku mulamwa gwe tuliko era gwennyini gwe tuliko omulamwa eggwanga libanga likola emirimu nga teryeteeseteese sakozi olwebwa enjagala okugenda mu microfinance neewoleyo ssente mba nyina programu etambula otegedde olwaleero bwe njagala okugenda mba ngamba nyina ennyumba yange ennemeredde eri wakati njagala gikola finishing mumpe ssente malirize ennyumba zange ez'abapangisa ntandika okusolooza ontegedde bano bannaffe ebigendererwa byabwe si byakukolera ggwanga ebigendererwa byabwe byakubba ssente buli we zirabika nzisobola okuva otegedde sakozi bw'oba olina project ne plan eggwanga bwe litambula ssente ozeewola lwa nsonga era ozeewola nga project ependinze njagala ssente bwe ziti njagala zongera wano waveewo kino bo bakola batya bo bakeera ku makya ne bagamba nti tulina UNAID ejja tuwaayo ssente muzijjeyo ne balimba n'okulimba ne bagamba ssente zino zira tugenda ziteeka mu balwadde ba siriimu oba tugenda karamoja abantu enjala ekola ki oba karamoja enjala abantu ebaluma ne bazikwata ne baziteeka mu kitavu kyaki kya gavumenti ne basirika ne batandika okusomolako mpolampola ne batandika okusomolako mpolampola ezimu basooka nakola ddire
bano abazirondoola bazeerabire. Ontakade kyenkugamba bazeerabire bwe bamala nga bajjayo nga batwala mu bisawo nga bo bazitandika okuzimba ebizimbe bya mu Kampala Munnayuganda ajja apangiseeko mu zaakeedi zaabwe. Kakati awe tuli omuntu yenna nga talumirirwa ggwanga ebyo tabirowooza sakoozi eggwanga biba telinafuna structure entuufu kwe litambulira ne kulikolera emirimu ebyo tukyabiraba era bitandika butandisi. Naye ebintu by'okwewola ssente abajjayo ssente zino bantu bano baasoma tebaasoma. Nakati kamalize David. Kyembuuza. Twewole emitwalo 3 obuwumbi emitwalo 3 mu miliyoni ebyo. Tulina omutwalo gumu mu kasanvu mu miliyoni 4 guli aido gumaze emyaka 10 guli mugundi ya mugwanika. Naye tusasula amagoba goli gye twajja ani yakyogedde ekyo akakiiko ke kakyogedde naye eyakifulumiza yimuka mu mmanyi bulungi amanya ge ku bintu byayinza okuba nga omulimu takyayina kati akyalina eyakifulumiza anti eze nnyini ate era mu bbanga etali ggere akakiwagenda kuddamu katuule nga zaafunye ebyokkola oba nga woofiisi ya pulezidenti Museveni ezeetaaga kati fe bannayuganda oba fe omuntu wewansi fe tusasula buli kimu gavumenti kyekola kyerya kitegeera buli gavumenti kyerya fe tugifiidinga era ffe mu bufunze fe tuli nga oyinza kati oguze empale kati osibyeko oteekera okusibako ate omusipi guwanirira empale yitegwa soko kaddemu bulungi abantu bakategeere bannayuganda tukola tya ffe omukulu atula waggulu eri awasembayo ne kabinenti ye nga we yajje nayo kakati ffe tumamirira bye balya bye tusasula anti Faruku njagala nkulaga ekintu kiri kimu olaba eyo embalala wewava amata wewava amatooke kintu ekyo kyakuluma nnyo wewava ente nze njagala ombuulire Faruku nti olunaku lumu wali owuliddeko paaliyamenti ng'etudde eri mu kuteesa kakati essaawa ya leero ente zino muziraba ziyitiridde obungi nga tuzikendeezeeko oba amata gano mugalaba amata gasusse niyo ogenda okuwulira kakati Bobi Wine ono asusse ayimba nnyo asooka ayimirizibwemu abayimbi bano balaba bakunamira amasomero basooke tebadda mu masomero kuyimba abasuubuzi bano balaba kati konteina tubasalirenga kiro niye ng'ate ente n'amata byo tebiina mutawaana kakati kyova olaba nti buli munnayuganda yina waali lwakubadde ekirungi ky'essala teringanga njaga nti yekwatirawo niye munnange bino Isiraeli bituukirira buli munnayuganda waali asabe bulamu bwe bwokka n'ekisa kyoluka tufune essanyu kati otandise kolima owaye mbwe abasajja bye balya buli webanze obwenkulumu webati nga tusasula ate alimbye kakati nno Faruku omanyi ssente ezo omanyi gavumenti ya mwami Museveni waliwo embeera emabegako ndowooza oyinza baba mwakyerabira baatuuka ekisaane babagamba nti tebakyabawola ssente ensi ziri ezaali zibawola ennyo ne zigamba wano ewaffe tokyadda wano tokyadda era ssente ezo ezitudde bazeewola China bazeewola China bazeewola China oba nansi kyendala era nabo bafaanagana waawo kubanga ziri endala zaagaana waliwo kiseera bwe baaga nti Uganda kani bagenda ewoono ne bagamba ezo twewole naye mu kwewola nga nabo tebamanyire bazitwala naye olwokuba nti eri babagobye ate omuze gwabwe oba talanta yaabwe yakwewola nga balina okwewola naye nga zibeewola tebalina gye zikola ki ziziraga newuunyiza kasajja yenyini yani kasajja oyo owa finance n'oyimirira n'ogamba nti abaatugamba tuzeewole be baakola ensobi ng'owa finance ayogera ekyo gwe wennyini wandibadde ogamba nga bagamba nti twewole ssente badde manyi nti olina okumanya we ziraga kubanga gwe ozivunaanyizibwako naye ye yennyini David Komu abadde tagize yayimiridde ku kakiiko n'agamba abaatugamba tuzeewole be baakola ensobi obutakoza ki obutazikozesa gwe minisita wa finance ne bagamba weewole ssente
naawe n'ogenda ne weewola naye nga tomanyi gye bazitwala. Kitegeeza nti be bali abanene baatasobola kubuuza bibuuzo. Baatasobola kugamba nti muzitwala wa. Be baamugamba nti weewole. Naye nze okusinziira nga bwe ndaba olugendo luno tulina we tugenda odutuusa bannayuganda. Lujja kutuuka. Andi nze nkubuulira lujja kutuuka. Olugendo luno lujja kutuuka. Bo bennyini bye balidde batandika obisesema. Kubanga Minister of Finance bw'ovaamu ensonga ng'eyo oba otandise okubanga gwe wennyini ovudde ku mulamwa. Kubanga ate siwandibikiridde naye yagambye nti baatugamba tuzeewole nga gwe baakuteeka mu kifo ekyo tomanyi ti sente ze beewola bazitwala wazigenda kudda kitya kye bazeewolera kinaavaamu sente z'ensuubira byandibadde abimanyi. Ezisasula amagoba gano zivaawa zo ng'ate zino zitudde. Kwe kuyigiriza bannansi ne bagamba nti abategesi b'ebivvulu mujja kubeera n'omusolo bwe guti. Ababooda tulina obbasolooza. Kwe kulaba nga buli kamu bakasolooza basasule okusosola amabanja ago. Ate nga ziri zitudde tuzizze. Ziri baagaano ziwa abantu bazikozese. Balina amabanja mayitirivu. Bayinza nobanga n'okugula ez'emmundu ezitalwana. Kubanga n'ekirala gw'ogamba nti lwaki kiba bwe kityo n'endala sente ezo bazitwala mu bintu ebitazza magoba ng'okugulira abalonzi. Sente wazeewola ozitwale okole kampani oluusi ekoleza amagoba oziwadde omuntu balonde abantu kwaze basaasaanya mu bululu. N'olaba muwono omukyala yani ono Prime Minister. Kyobola ndi amabanja mangi ate tetukola magoba. Otegedde n'agamba abalonzi sente bazikozesa yoki kyagambye poor planning. Bapulaninga naye nga tebamanyi nti sente zo wengendo ziteeka zinajjayo amagoba asobola okuzaayo baziteeka mu bintu ebitazza magoba. Ne bakeera enkya ne bagamba nti kakati tugenda kulonda egundi tulina okugulirira ono aveemu. Naye ng'okugulirira kwali mu budget. Okugulira omusajja wa Nuupu omujje mu kalulu omuwe $7,000,000 aveemu budget yalimu. Bye bizibu bino bye tusanga. Eyo sijja gendayo nnyo kubanga simanyi obaze ezo. Naye nkugambye bwe njogera ku bitagasa biba byebyo kati munnansi najja n'anyigirizibwa omusolo kubanga tebalina budget ntuufu yakuteekamu ki. Kyovola abakera enkya tuwandike boda tuwandike buli omu ne bamunyigiriza basobole okukola ki. Ate amabanja abo nno ge basasula ge gali amakadde ate zino zitudde. Kuba zino zizzaayo olina okuzzaayo amagoba gaazo. Kati bakola bazzaayo amagoba ge bajje mu bantu be banyigiriza naye ate nga zo sente tebazikozesezza. Zezo sente z'owulira ti President Museveni twamwongedde oba baziyita batya bano n'ogala twamwongedde naye nga ze mwamwongedde naye mwennyini tamanyi gyazitwala wabula ayagala zibeera awo. Kinagamba nti omusajja omu bamukwata n'emmeeri ng'etwala ennyonyi ng'etwala essente. Emmeeri ya Gaddafi yali esomosa ssente nga zonna zizoba zaalizize. Sente zino gye ziri teziriiyo. Anti kyembadde ngenda okugendako nti nazo zennyini sente ziyinza okuba tezikola ki teziriiyo. Faluuku wano ekintu kye twasinga okufuna twagwa mu kibayita ekyondo ky'ababbi ey'abanyaguluzi. Matiya Kasaija tayinza kujja n'agamba nti sente zino baazitwala. Onfuna kye nkugamba. Naye abasajja bano bwe beewola sente bazeewolera ku agenda yaabwe era ne bamanya bannayuganda bajja kusasula. Kakati tezirina budget eteredde nti zaagenda wano. Mu njogero ennyangu ne bagamba gye ziri zimaze emyaka 10 gye ziri. Naye nga baazijjadda baazikola ki? Baazitwala kuba tewali budget ziraga nti zaakola kino. Kati ffe ne tufuba nkubuulye Faluku tugenda kusasula ate bano abantu bakola ebintu nga biri planned. Twali twogera wano ku bannasayansi okubongeza njagala ojjukire bulungi. Ne tukireeta ne tugamba nti gavumenti Museveni avuddeyo agambye nti bayongeze basomesa basayansi bokka. Okijjukira bulungi? Naye nagenzo kinoonya wakinoonyako nti University of Science and Technology mu Uganda eriemu. Besi yayo eri Mbalala, Mbala University. Kitegeeza baagala okuddira abantu bavudde mu Mbala University bonna nga be balina emirimu emisava. Abaabwe
Lwaki mugamba ekintu ekyo sikyamu koza bagenda beerawo mpaka ku mulembe gwabwe guno yayongeza basayansi bokka bagenda ne University of Science and Technology yembala iki baddira abantu bali abasayansi bokka nebo banga babongeza kakati mwe ne mukiraba kungulu ne mutalowooza nti bo baanonyereza abantu baabwe mirimu misava babenga bibafuna sente erenki ennungi kati fe basekiboga ab'ekyambogo era onagenda okwetegereza abantu abasayansi andi biki ojja bawulya bamutuuraki andi bajja kubeera mwago kati gole nga bayitaawo Faluku olwaleero mu Uganda wano esente ezo tuyina ebintu biyitirivu ebyokukola laba ku ddamu y'Isimba amasannyalaze gafunye mbufunyika era bagambye tugenda gagula ku Kenya okitegeera gafunyemu ka era bagambye tugenda gagula kwani ku Kenya naye nga ate kimanyiddwa nti fe tutunda amasannyalaze e Rwanda tugatunde TZ tugatunde Kenya era twagamba nti tusasula sente empitirivu wulira akakodi akabodde bwe mbabega mbu tusasula sente empitirivu ku masannyalaze ge tutakozesa okitegedde mbo gatutakozesa tugayirira obumbi n'obuwumbi tusasula obumbi 15 buli mwaka okulira amasannyalaze tutakola ki tutakozesa olwaleero bagambye nti ate Isimba ddamu yekka ku kizibu kyokka kye yafunyeeko kompyuta zakyankalanyemu kale na amasannyalaze gagenda kuba manual nga kompyuta zeteekako nga bwe byeteekako tusuubire ekibululu yatugenda gajja Kenya ne bataayikawo n'obuwumbi obuyina okuyita ekyo kyonna kyondo kya bubbi ate tubadde tulina ge tutakozesa neddamu empitirivu Faluku njala mukkirize nti abasajja bano batulimba bulimbi ne buli atudde mu kifo kyalimu teyasoma babuulira kubanga n'amasannyalaze gennyini minisita w'amasannyalaze nga badde wabitegeera olina okumanya bannayuganda units bagenda okukozesa notakola masannyalaze katwebuuze ligenda kola litya tebaali pulaninga amazzi gasobola okujjawo epya takimanyi mwetegeke ekibululu kyamye tebakulimba abasajja abaliwo obuwumbi abasajja abaliwo tebasoma tebabitegeera yensonga lwaki olaba ne ssente omuntu eyasoma finance omutuufu tasobola kugamba nti ziri awo tezirina kyezikola bazeewola nga simanyi Faluku nzije tasobola talina omanyi obusiraamu bugamba nti hadithi tugize ku bantu bamanyi bokka abantu abamanyi betujjako obumanyi okitegeera Matiya Kasajja nze neewunya lwaki ali mu kifo ekyo Matiya yasoma anti tugambye naye byaddamu nga bamubuuza tebiraga buyivu bwe genda omukebere Matiya yasoma finance buyivu sakozi mukama atusaasire omanyi waliwo gundi gye muyingizaamu ate nge badde tutwagirese muganda wange oli alina statement gyalese nga ayogera ku masannyalaze neddaamu eri gye tubadde nempulira ennaku ng'enkutte era tukiddayo ku kiri kye baganda nti bava okwogera ekyokusoma mwami Museveni alonda abantu abatali competent bifo bye balina kubeeramu yalonda minister of gundi ono Nankabirwa energy and what naye Nankabirwa yasoma art ku university yasoma bachelor of fine art ku university Makerere nateekako ne gundi gye bayita MA in peace and conflict studies bikwataganira wa n'okubeera minister of energy and mineral development abantu wuliriza abantu bali mbifo kiri kye nakugamba tebalina ethics tebalina skills zezo baba batadde kati Nankabirwa yali chief whip mu government ya Museveni ekisanje kino ne bamujjamu omukulu oyo jukira chief whip oba oyina wokama akasente kebere yagasooka musaida owulira yali yagasoma abasaida bo baveeka te bo babinnyo kakati n'okusoma tebasoma kakati wano wetuli Nankabirwa bwe bamutadde mu kifeeno batandise okunoonya engeri gye bakamamu bannayuganda ssente n'okubabba sakozi kiri ku likodi nti Uganda tukola amasannyalaze mangi ne tugaguzaako n'abalala waki ba neighbors kiri ku likodi esi yonna ekimanyi saawa zino nga lwone eddamu ze zizimbibwa n'ogamba bannayuganda nti twafunyewo obuzibu kino na kino sima tugenda kubanga tugula amasannyalaze ebweru sakozi mu Uganda nga tutunda amasannyalaze okimanyi mu Uganda tewali wadde bitundu biwera 40% ebina amasannyalaze bwekimanyi bwekiri bannayuganda bwekiri abaka amasannyalaze tituweza na 40% tegasasana otegedde kati gwe galiwo goyagala okuguza bannayuganda nga n'agaliwo ogatunda ekisembayo n'amasannyalaze kuleti gye tugagulira Faruku
eri high kati baba ina factories ezaabwe amasanyalaze bafuna na gaabwerere fe consumer asembayo amasanyalaze bakakuluza ku bei y'amaanyi kati agenda kukola bwati bagenda kulaga nti tuyinawo bagita kyeyo gundi y'amasanyalaze bayina engeri gye bagiyita eyembeera nga toli masanyalaze kakati kye bagenda okukola blackout kye bagenda okukola batugenda sasa tukyagayina katugagulawa ku neighborhood batulangiridde dda kakati bagenda kukola bwegati bagenda gongeza mweno economic state gye tulimu embeera Uganda gyerimu embi bagenda keera ku machanga masanyalaze bagongeza batagongeza bagenda kuba bagatubba nga bwe bakola bakuwa unity eyali badde consuming ebbanga nosanga nga unity eyali badde etambula tugeze ennaku 3 ng'etambula ssaawa 2 ne batubba amasanyalaze indirectly bwe bakola Uganda bwe bale mutubba nga bale omusolo bwe bate mutubba ku OTT nti mumusasule kati bakola ne baleeta indirect tax kati unit yaliguze nti ogula ya 10 ojja kweka unit ngogula ya 10 omukazi yagambye nti tugenda mu kibululu kya myezi 6 mwerinde mwetegeke nali Kenya nembuzo omusajja ne mugambo wa yakantuko nga kaliko nga bisatu n'okusoba sente si nyingi nnyo kayaka nangamba nti fe wana sente naye ng'omuntu gwembuuza akola buli mu bwa bulijjo atunda bubalaawo okiwulira nembuuza toli naga nti zino za bulijjo ng'obwaffe bubaako 15 buli kabiri buliko 13 nze mbadde njagala tufuneyo olunaku tugambe abantu abayimiridde mu bifo ebyo buli omu waayimiridde waalina okuyimirira owa agriculture waali we watuufu ngamba ffe tukube tooki osanga omusajja asobola tuyamba n'atununako n'atandika okukolaki kuba kati ojja laba gundi ono gwe yawa obwa vice president ojja laba ng'atamututte mu kirala mu byabulamu alupo tugamba tumanye nti bayimirizamu ayinza omwana naye tamanyi nga bamulimba ebibaluwa nga tabimanyi tugambe nti gwe wayimiriza mu kya defense ddala yasaana okuyimirirawo kubanga nze ndaba nga vulugu ono yonna yonna abantu bano waliwo omukwano gwange yaŋŋambye wulira waliwo omukwano gwange yaŋŋambye nti abantu bano babaleeta nga basambi balungi nga olaba Man United oba omusambi ne bakuleeta oba mu Barcelona ng'oli musambi mulungi naye n'otuukayo ng'abasajja bakuba ndobo n'ofiirayo n'otandika kusamba gwe basamba anti olaba kamulage ekyokulabirako bw'obanga oli 9 ne bakuyimiriza mu 5 era kiba kifu jangu nkubuulire abasajja bano ng'omaze okuyingira mu woofiisi nkuweko okulabirako omu ensi yonna gwe yalabirako Sempija bamulanze eki omumanyi bulungi yayingira mu byobulimi bwe yali yakayingira bwe ne bamutwala ku faamu yali musambi mulungi okusooka ebyobulimi yali abimanyi kugamba ayingidde mu byobulimi bamutwala ku faamu za gavumenti ne bamugaa Sempija nti office minister of agriculture and biki nti naye kakati olaba zino ente zino nti si za lulyo era twazijjawo kakati asangawo abali b'enguzi abakugu ne basooka bamuliisa ente ezitali za lulyo n'azijjawo n'azikola ki n'azitwala kati batuuka okubba obuwumbi bw'enzige ayagala okugaana ng'alaba naye enzige tezikola ki teziriiwo ne bamugamba wabba n'ente omusango guttuse yasayiningirawo nti twetaaga ez'enzige ontegedde kyenkugamba basobola okuleeta basooka ne bakuwa akamyu ng'oli Ronaldo ne bakuliisa enguzi eyo gyola ne kafuuka akatego kaabwe akanyoba kwe bakukwasiza buli wogezako gaana ekintu kyabwe bo bakalubyamu buki kati Matiya Kasaija obukugu bw'alina kuba omusajja oyo muyivu ekyo nkikakasa bulungi mumanyi naye bw'atuuka mu palamenti engeri gy'asalingamu ebintu bye otugamba n'ogamba wa P7 ogamba bamutadde butesi mu kifo kino kye yasomera ddala tiimu gy'asambiramu tugende njagala tugende ku kya Weasle Manizo owai Weasle Manizo kyekigenda Weasle era 2016 ayina omukazi gwe yakubako Weasle yakuba producer we producer amuyitaani yakuba emirundi ng'esatu bamuyitaani godi yamukuba katamutte handi Weasle ye mulwanyi wa kyama akubira eno mu kateni naye lwakuba ekizibu kya House Boy Weasle mulwanyi kati ekibi kiyakoze ekyokuba omukazi ono okwebya omukazi byatikidde nyuma kwali n'omukazi nabudde ate naye byayogera oba ate
aliko ki kuba nawulidde addamu maama ghetto kuva mu nsonga zange oli taata w'abaana bange kyokka ate omukazi ye yagende wa maama ghetto oba owulira sitole zaabwe ye yagende wa maama ghetto namugamba nange omusajja nfudde engalabi naye era bino byonna sakoozi byezingira ku kintu kimu bannange wantu wali dembe kibiina kitwala ddembe ly'abakyala yabo nga batugulunyizibwa naye bukoze eki toyinza keera kumanya n'okuba omukazi n'omukuba nawuluba n'abanga lumonde omugotere mu mulyango obukiiko bulusanga nga bukya bukera kumanya ne baggulawo ne basimulawo ofiisi zaabwe abawandiika biki obuki n'obwetaaga kunenya kati omukazi nawuddanga mbu yadduse yagenze Rwanda yagenze waabwe mbu yagenze kulaba ku baana be Daniel abiyingiriramu wa ne Daniel nendo yanoba Daniel yanoba mbu ali mu America mutakyaliwo yago omukombu yanoba wangi kiri tewali bujulizi bwankomeredde naye nga bakyali bombi sikinaako bujulizi bwankomeredde naye ku nsonga eno ennyini gye tuliko ya Sandra ono nze njagala kusooka kunenya omanyi emboozi ezitagatta olumu zitukalubiriza okuwaako amawulire ag'obusimbalaala bw'obanga gw'oyagala okuwolereza mu kikolwa ky'otakkiririzaamu ekyokkuba oba kye bayita domestic violence ng'ate ye agamba bw'ajja mawulire agamba bane muve ku famire yange ze tebankubye ontegedde muve ku musajja wange ffe tuli mulaavu tebakoze eki tebankubangako kakati onoonya w'osinziira okuyimirira bwe ziba pati zonna zeewakana ekikolwa ekizze mu mawulire kye bagamba nti munnaye gundi yatuusizzaako ono ekizibu bwe kiti naye nga ne gwewaliwolereza kubanga David alina kigamba nti gundi ezo eziwolereza abakyala teziriiwo kituufu eziri naye obujulizi balina kubujja ku muntu gwe bagamba nti ekikolwa kyamukola ki kyamukolebwako naye ate ye gwe bagamba nti yakolebwako violence ye yeewakana tegeza Daniel aba mukyamu otegedde Sandra yeewakana nti Weasle tamutuusangako buki bulabe kakati bannaye emboozi tugijja weegamba nti Sandra Weasle newankubadde tukkiriza nti azze yeenyigira mu bikolwa bino emabegako tewanayita na bbanga ddene twali tumwogerako wano ng'akubye omukozi yamukuba bubi nnyo naye bagamba nti waliwo kye bagamba Abaganda bagamba nti kalabika kaava ku ngozi abakulu bano bali bukolwa ebikolwa ebifaananga ebyo maama yasooka okuvaayo n'agamba nze muve ku baana bange tamukubangako takolanga kino maama buli wabaawo embeera abavubuka bano gye babakoze maama avaayo n'adifending abaana be kituufu kubanga maama aba maama naye mu mbeera eno eya Sandra era tumuvumiri Sandra nesse kuvumirira yenna bw'obanga bakukozeeko obulabe obufaananga obwo abantu bonna be boogerako n'ovaayo n'obwewakana kitegeeza Sandra ye mukyala eyakuzibwa ennyo ndowooza agamba nti ebyomunju tebikola ki tebitottolwa up to now bannamuli bamusunaasuna agamba nze era publicly agamba nze Weasle omwami wange tuli mu peace tankubangako naye nga bo bali soba bulungi bombi omwami n'omukyala anti ku kye nategedde Sandra kirabika bakiyita batya Sandra alabika be bano abakyala bagamba nti oba talina gy'alaga oba bwe bankiyita nti oba yakoma ontegedde nti waali awulira ye alinga bamuyamba obuyambi okubaawo yeeguula okubaawo ontegedde sakozi kyenkugamba olabyeko omuntu nga ye agamba wendi neegula okubaawo okusinziira ku mbeera eriwo talina gyadda so byonna ebimukolebwako bw'abanga Sandra bamukuba ajja tuuka n'okumutta nkubuulira bw'abanga tasobola kukkiriza violence nti yamukoleddwako ne bavaayo ne bamulwanirira bajja na kumutta kubanga ebikolwa bya bano byebyo Weasle ye mukubi owaddala mukubi owaddala kubanga stories zibadde zibaawo bannamawulire bazimanyi era badde baziwandiika mu mawulire yakuba David Gwaddanyi mesima mu kyotala baproducer abakuba n'abantu abalala abakuba abakozi kyekisumbuwa Weasle akati Faruku omanyi abakazi bali mu biti ebisatu era n'ekyagulanyi yabiyimbako n'agamba waliwo Nakawanga
Namagwatala ne Kayungirizi. Kakati ono omukyala owani owa Weasle. Omukyala oyo tulina okusooka ne tumanya agwa mu kiti kya ayinza oba Nakawanga bagamba yo yatamanyi musajja oyogerako n'akwata mu kiwato n'agamba gwe ssebo David Komova n'agamba levu bw'oba totageera nnyo toyinza butamukuba Nakawanga katulina obutegeera lwa tuwowerereza abakazi tumanye abakazi gwe tuwolereza agwa mu kiti ki kubanga abakazi bano era nze kankubuulire Daniela gwe ng'obadde mukazi osobola okufumbirwa ka miliyoni ne Daniela mukazi nnyo ate ne kamino ebintu by'abakazi ze kambukubuulire era simanyi lwaki Faruku akyogedde abakazi twogera amazima bwe batotegeera nnyo somukuba n'omutta ate buli lunaku naye omukazi osobola kwesonyiwa bwesonyi n'ogamba ye wadde ali bw'ati nze ate kambeere wansi kanzikakkane ekikubya abantu mu bufumbo tekirinamu ze twabeerako twali mmotoka yaffe n'omuyimbi omu tuvuga tugenda tuli mwaba naye nga bodaboda etuvaako mabega omukazi alina ekiso naye ng'ekiso naye ng'omukazi ali mu mmotoka omanyi basajja tewali gwe twogera nze nteesa tugenda tuli mu mmotoka yaffe bulungi tulimu babiri naye omukazi ng'ebirowoozo bimugamba olwo oluguudo bakutte baŋŋamba balinako omuki omukazi alina ekiso era olwagibukamu pa nagule agenda ajagula teri kiriyo era ffe twavaamu be mugamba wa ekiki obadde ki netuwooyawooya mukazi n'alinya boda ye n'akola netumubulira ffe tudda gye tukola ki netutambula netudda kati omukazi bakola ebintu ze mbabuulire abakazi tubaagala nnyo era be batubeererawo naye abakazi bw'oba toli mugezi nnyo somukuba n'omutta olaba ne girlfriend asobola okukola ebintu tobasanga abalwalina mu bbaala olina amugamba wange David omwagamba tugende banne tudde tinze nkyanyumirwa oba oyagala gwe genda kati ate ogerera waliwo obwedda amunyigira ku liiso lwaki tookube so abakazi bannange abasajja bagumu nnyo naye abakazi osoba kuba n'obatta Weasle kyekimusumbu ng'ogyeko Weasle ate aba Weasle balina ekizibu kimu omanyi n'erinnya eryo liwaga kati Weasle balaba nti balina amannya agamba ate ononkola ki nja kukuba n'essene nkujjanjabe omanyi abakazi era bintu by'abakazi bano bakuba kyeraga ndowooza nakuyingiramu nnyo kubanga omukazi omala omukuba wano emiggo n'azimbamu abeekyalo ne mukuŋŋaana ne mutaasa ali n'agamba naye daddi onkubidde bwereere abo nabo gye bali naye nga Weasle agatta ebintu nga bisatu nze bwe ndaba ekintu kye bakozesa ekyo kibatuma nnyo okulwana enjaga eyo etabula waliwo beewa n'agamba ndi nnamba emu oba mawa oluginywa ng'asirika busirisi bw'ati kakali waliwo oli emutaanuula obutaanuuzi nagandi yemawe olukwata ku njaga atabuka newali David emutuma kulya nolabanga bunaku alya n'ogamba aliira ki naye nga ye oluusi ekyo kimanyiddwa ddagala lyabwe ate njaga ddagala naye nga omukazi osobola omukuba n'omutta ne bwaba girlfriend David komuyogera amazima Faruku kyekisumbuwa Weasle ekisooka wano kakati Weasle supplier ati wuliriza Weasle supplier mu njaga ate ayina aginywa ye mukyala we supplier tayinza kwawukana kwaginywa nomanyinga mwenna muginywa bonna baginywa nkutidde kakati kamala okunyonyola bulungi otegeera abantu bano mukyala wa Weasle emabega kaawo abadde akolera ku nomadies mu bbaala olw'embeera Weasle gy'alimu ng'omukyala agenda ku nomadies akole ki afune sente ku lunaku lw'Abanyarwanda
ontegera kyenkugamba ate nga Weasle kimuluma ebintu ebbala naawe obimanyi London night ababa balinamu be bamukola ki be bamutwala buli wabadde amukuba anobera wa kamiliyoni ate nga Weasle mukumukuba amulangira nti ova wa kamiliyoni kwatamu owulya kyenkugamba songa ate n'ekyano bya Danelia kwali kukola ki kumukuba Danelia noba waliyo superstar nga kamiliyoni mukyala wayinza ogenda ku bwakadaama superstar nga kamiliyoni owa bebe kulu omulaba yali agenzeewa owa babwayinti omulabawo owa misa kitaliiwo wuliriza mbuuza waliwo superstar ali mu ddala lya kamiliyoni ayinza okusindika mukyala wagende ku kyeyo era ekyo sinaako bwino owa misa kiwaali owa bebe kulu waali owa bebe wayini waali owa lutaya waali mayinja babayina mbuulira superstar yenna yali asindise mukyala we ku kyeyo se mukyala w'omuzungu ali mu kaliba ya kamiliyoni yakwata mukazi we n'amusindika ku kyeyo nga superstar ali mu kaliba ya kamiliyoni nga lavu weeri ogenda ku kyeyo gw'okyeyagalira oyinza nga toli bulungi oli yawona buwonyi olw'okumukubanga ng'era alaba ntajja kusobola kubaawo okitegeera yali tajja kusobola kukola ki kubaawo Weasle yo mukuba mukyala we amugamba ova wa kamiliyoni kwatamu kuba ye gyanobera eva ataani Jose Mayanja ye muwoyawoya awoyawoya atwala eno muki musuuka nze bwe tuva wano omukazi oyo nga bakamukuba kamiliyoni yalina so kucubana wagiwulirako emunyonyo bwe tutuuka ku cubana nga bajjudde kuba tebo zaali nyingi bazigula ne Weasle yaliwo ne gundi onani palaso bonna family ntunulira omukyalo oyo nga yanyumya kuso ya kamiliyoni nagabayono gwe bakuba okutta obusi kucubana nga musanyufu okufa obufi kati abantu bano basumbibwa ebintu bibiri ekyokusooka bagenda okubeerawo ebiseera tebaba mu nnomo yaabwe omuntu anywenjaga kizibu kulowooza kyaddako kukola ekyokubiri Weasle erinnya yasigaza ddene naye nga yagwa kuba moze yafa nalyo mu ngeri y'okufuna moze yafa nakyo okitegeera kakati okyamuwulirawa owulira banga bamulanga era ayimba ku kivulu kya kamiliyoni afuna yali badde afuna mukyala we n'agenda okukola ku nomadisi ng'avudde waka waliwo omukyala abaana naye Weasle nyini yabakwata n'abasitula wali abakyala abatatuula n'abatwala ewaabwe nga baga nti abaana obaleseewo ogenda okole kuba naye kimuluma okiwulira mu mbeera eyo ate omuntu alina ateekako laadi tosinza kubala bugumiikiriza we bukomawa amukubye emirundi mingi toyinza na kugibala kasitoba ng'onywa n'ovaako tekyetaagisa oba onywedde kikaaki oba onywedde gyonuusa bunuusa oba onywedde waaki Weasle mwagano muwalaavu okuva Weasle we yafiirwa muganda we Weasle twamuteekako embeera omuwalaavu eyaki Weasle abannayuganda music temukyamugira mwamumalamu Weasle aleeta ennyimba mwamumalamu amaanyi Weasle aleeta ennyimba Weasle aleeta ennyimba kyekyokka kakati fe nga wano Weasle bannayuganda bamumalamu fe nga wano mu mbozi mukati tuvumirira kye bayita domestic violence tuvumirira kye bayita domestic violence omuntu yenna akola domestic violence kintu kibi naye kino kigenda eri abakyala abafuna abaagalwa nga ba Weasle mwannyinaffe bajja kukuba bakutte era ebigambo bino njagala obyetegereze bulungi bw'oba bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulire ki Sandra naye yanoonya waakola ki waagwa bw'obanga ogenze n'abakoleza laadi naawe omanya wojja okutambulira guma bw'oba osazeewo nti w'oyagala guma
bona anoonya abasajja abali mu ddembe basakozi era ojja basangawo bamawa anti wuliza kyenkugambye bagamba mbulira gwoyita naye buli muntu anoonya wakola ki wagwa era kyovala sandwa ebamukuba nga bagamba nti kuba amawulire gamusanga nga aswerinze yavaayo n'akyegaana n'agamba tebankuba ko kitegeeza waali awulira ali contented oyo singa Sandra yali tabikkiririzaamu ebyo yali badde yajja ddamu olinaga omusajja anzita ankuba akola ki so mwanyiraffe Sandra oba akkiriza okubeera mu mbeera eyo tukulesse munnana Uganda okuwa Weasle love ng'okyogerako ki Weasle Sakozi music ayogera ontegedde Weasle ndowooza munne bwe yafa nakkiriza nti ajja kutambuza music oyo eyasigalawo ontegedde love bannayuganda baagimwa kuba famire bannayuganda baagikiriza nti eyimba naye n'ebikolwa byo byosigadde okola mu bantu biditamininga future yo mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe tubadde tukwatagane next time